Tugenda kukola bingi ku Terefayina yaffe nga by'abakyala olw'ensonga nti twagala okulaga nti abakyala tubaagala nnyo ate era nti bankizo eri eggwanga lyattu Uganda. Ennaku z'omwezi 8 omwezi guno lugenda kubeera lunaku lw'abakyala mu nteekateeka y'emu. Tusazeewo olunaku olwaleero puroguramu yaffe etambulire ku kwetegekera olunaku lw'abakyala. Mu studios ndi ne Ageesigika Farida. Ageesigika Farida ye mukyala oba ye mukulembeze w'abakyala mu Uganda yonna nga tutunuulira olukiiko lwabwe. Balondera okuva wansi ku byalo paka ate eno ku ntikko era nga ye mukulembeze w'abakyala wano wonna mu ggwanga lyattu Uganda. Tugenda kwogera ku nsonga ey'abakyala oboolyawo tukube ne torch gye bavudde ate ne gye balaga n'essira bagenda okulisa nga bakuza olunaku olw'abakyala. Ajeti nsanyusa okulaba ku BBS Terefayina eyaffe. Nange nsanyuse nnyo okubeera ku TV eno. Neyanziza nnyo BBS Terefayina radio y'obujjajja ne TV y'obujjajja. Nsanyuse nnyo okubeerawo era njagala okulamusa abatulaba bonna. Njagala okubalamusa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nammwe abali mu studio njagala kubabuuzaako nebaza Katonda antusiza wano ku makya ga leero naye nga tetunabagenda kkiriza nange nga eddoboozi lyange ery'okusaasira eri Ssaabajja Kabaka n'Obuganda bonna n'abantu bonna olw'okuviibwako jjajja omutaka Engineer Bosa Daniel munvaawo eyabadde y'entiisa. Tusaba Katonda omwoyo gwe yagulamuza ekisa. Njagala okusaasira namwandu kati maama tusaba Katonda amugumye n'abaana bonna kubanga eyo yabadde trauma y'amaanyi yatulugunyiziddwa nnyo bambi okulaba nga omwagalwa we agenda mu ngenda bwetyo naye Mukama byonna tubimukwasa. Kkiriza nange negatte ku President okwebaza owa boda Abdu yalaga obumalirivu ennyo era President njagala kumwebaza okurecognizinga omuziro oyo kubanga bantu bangi nnyo tebatekinga risk naddala bw'abanga si byanfuna. Ndaba wano mu tawuni abantu banaabwe naye ng'abalala batunula omuntu n'akaaba n'ayaayaana ng'olabira ddala omuntu asobola okuyamba naye bambi oli n'atambula n'agamba ekyo kiwedde. So ye Uganda gye twagala. President yalaze ekikolwa ekirungi ekifaananyi ekituufu era nasanyusa nnyo ng'agamba nti amutadde mu bazira abalwanyi ebikufuula omuzira bakuteekinga risk era twagala kumusabira olaba bwe yagaggawaza ne banne bonna baakola nabo. Tusaba Katonda atwongere omutima ogwo ogutambula nga tulumirirwa bannaffe naye naffe abantu tubeerenga twekubiriza okubeera nga tukola ebirungi eri abantu. Bw'owulira Abudu bye yagamba pointi ye yali nti yanyamba nnyo mu COVID siina kye najula. So ekyo kitegeeza nti naffe abantu betuwangaaliramu tubeetegereze tomanya ddi lw'onoomwetaaga kubanga kati Abudu abadde wa bodaboda naye ono Engineer yandibadde ng'amuyitako n'atamuwa mmere naye olaba point gye yajjeeyo yagamba yandabirira talina kyatampa. So ekyo naffe abasigaddewo kituwe ekyokuyiga nti toyisa abombi muntu tomanya ddi lwali kuyamba. Ekyo nga nkivuddeko njagala nange katono nnyo okwebaza ku IGP Ochola emirimu gy'akoledde poliisi ya Uganda. Omanyi basiima ogenzi. Njagala kumwebaza n'okumwagaliza retirement ennungi ne byonna byakoze mu poliisi ya Uganda. Wewa. Ajeti olunaku olwaleero nga bwe twatukutegezeza ffe Terefayina twakikoze twasazeewo nti omwezi guno gwonna tugenda kuba tutunulira omukyala era nga twagala ekifaananyi ky'omukyala Abannayuganda bakitegeere bulungi ate era mu ngeri y'emu Abannayuganda babeere nga abalina we bassa omukyala nga wanjawulo. Naye ebyo byonna bigenda kusinziira ndowooza ku mukyala n'enteekateeka ze zaalina okusobola okulaba nti abaako watuuko. Olunaku lwetukuleese nga tunulira enteekateeka ezo naye nga tunaba kugenda ku nteekateeka zo zennyini twagala tusigire ekifaananyi eky'omukyala wa Uganda. Tulina omukyala ali ewaffe Sembabule ali ewammwe Kayunga. Tulina omukyala ali mu kibuga akolera ku Crusade Towers akoleramu ebyo ebizimbe ebiwanvu. Tulina ali Kalamojja eri tulina ali eggulu tulina ali mu Western Nile tulina ali ebusoga wano mu bikajjo tulina ali ekisolo wansi eri. Twagala otwa ekifaananyi eky'omukyala wa Uganda. Neyanziza nnyo nga ngenda okusigira ekifaananyi ky'omukyala wa Uganda. Njagala okulaba okutegeeza abatulaba ku BBS nti guno omwezi gwaffe gw'abakyala kasita gutandika ogwa March
tubeera nga abakyala kati tugenda kutandika okubeera nga tulowooza ku bitukwatako nga abakyala. Olunaku luno olwa 8th March lwateekebwawo oba lwatandika lutya myaka gy'amabega ddala mu 1908 ye waali abakyala abatandika okwekalakasa eyo mu US nga bagamba ffe tulibadde tutulugunyizibwa tukolera bino ne bakitunuulira. Kati ate bwe baamala mu 8th March ne bajja abakyala ne bakaaba e Russia eyo nga bagamba tebalina mmere, abakyala ne batulugunyizibwa nnyo ng'era bw'omanyi myaka egyo gye twogerako myaka gyawala paka lwe baasalawo ne bagamba nti buli 8th March mu 1921 basalawo nti buli lunaku lwa 8th March tugenda ku celebrating abakyala. So ensonga eyo nkulu nnyo nti twetunuulira nga abakyala okulaba bye tufunye, okulaba ebitusoomooza ne tubifunira eddagala. Kakati bwe tudda wano waffe e Uganda, National Women's Council ke kakiiko akatwala abakyala mu Uganda. Era kali under Ministry of Gender, Labour and Social Development. Ministry yaffe y'ekikula ky'abantu. Kati tugenda okucelebratinga omulundi guno gwe tugenda okucelebratinga ku Friday 8th March. Uganda tugenda kuba tuweze emyaka 3 nga tucelebrating olunaku lw'abakyala nga tulukuza. Naye olunaku luno tulukuza nga tutunuulira bye tukoze n'ebyo ebitusoomooza na biki bye twagala okukola ki okutuukako. Yali platform nnungi nnyo okuteekawo olukiiko lw'abakyala luno kubanga emyaka 3 emabega bw'otunuulira omukyala wa Uganda we yali ne waali kati mu butuufu olaba nga waliwo ki enjawulo, era tugenda kuba tubigaayamuko ebimu ebituukiddwako. Naye nga bwe tutunuulira Ministry of Gender n'enteekateeka yaayo kubanga eteekerateekera abakyala ng'eyita mu kakiiko kano akaffe ak'abakyala. Kakiiko kano nga bw'oyogedde tulondebwa okuva ku byalo nga tukiikirira abakyala, naye ng'ensonga enkulu ennyo kuyambako abakyala creating awareness oba abakyala okumanya kiki kye twetaaga nga abakyala, gavumenti kiki kye tulowoozaako nga abakyala, era nteekateeka ki gye tukoledde nga abakyala ba Uganda. Kubanga abakyala bwe twogera ku bakyala bonna, tetwogera ku bakyala bali mu key positions, wabula twogera ku oyo yennyini gw'oyogeddeko atunda ennyaanya, omukyala omufumba ali awakati alina mulimu, omukyala eyawezezza emyaka 18 kati avuddemu okubeera omukyala. Kiki kyayagala okubeera mu bulamu bw'ensi eno? Kakati nga National Women's Council ffe olwaleero nga tugenda okucelebratinga, tulina ebintu bye twagala, priorities ze tutunuulidde. Tugenda kubeera ekisookera ddala Katakwi district. Ye district eri mu east oluva Embale weeyongerayo noyite Bukedya noyite Kumi Soroti nodde Bukedya oluva Bukedya Dana Park ate ne Nabiratuka oba ogenda kuyingira Karamoja. Tulina omulamwa ogw'olwaleero. Omulamwa ogwo mu luzungu guli nti accelerating gender equality through women's economic empowerment. Mu Luganda tusobola okukitaputa ne tugamba nti okutumbula omwenkanonkano, tetugamba mwenkanonkano guno ogw'okusajjalaata, omwenkanonkano gw'abakyala nga tuyita mu kukulaakulanya ki ebyenfuna yaabwe. Kakati ebyenfuna ebyo we tusimbye essira, twagala nnyo okutunuulira okulaba nga omukyala ayimiriddewa mu byenfuna, kubanga mumanyi ebisoomooza ebintu byonna. Ffe bwe twakola research nga National Women's Council twalaba nti ebisingidde ddala okuleeta obutabanguko mu maka oba ebisingidde ddala okuleeta obutabanguko mu families, kale ne wekuba ku mirimu biba byanfuna, ssente, obwavu kasita buyitirira obutabanguko bukola ki bweyongera, especially mu maka. Kakati singa tutunuulira okubeera ng'omukyala ono alina kyafuna kyayingiza, kitegeeza tugenda kulimitingako ku buki ku butabanguko. Omulamwa guno gujja lwakifaananyi, tutunda kukisiiga bulungi, lwakifaananyi nti abakyala bali bubi mu byenfuna mu Uganda yonna okutwalira wamu. Abakyala toyinza kugamba nti no bali bulungi oba bali bubi, waliwo abali obulungi ennyo, waliwo ate n'abali obubi ng'ate be basinga obungi. Kugamba olugendo lwaffe olw'abakyala okulwana oba okumalirira okwejja mu bwavu
oba okulwana okubeera ku table kati nga bwolaba wano nti nzize nenjogera si lugendo lwangu lugendo lwa kagenderere kubanga wosirikiramu bwoti bakwerabira mangu simanyi oba ekyo kimanyi tulina okubeerawo nga tuvujjirira buli kiseera such that tetukola ki tetwerabirwa kakati olugendo lw'okufuna essente oba naddala ng'omukyala ekitaaliwo nnyo emyaka 3 lugendo lwakubira kadingidi buli lwe tufuna omulamwa ogw'ensi yonna ffe ate mu mulamwa ogwo ogw'ensi yonna tujjamu omulamwa ogwaffe gwe tulaba nti gutukola ki gutukwatako butereevu kati ekiriwo wano mu Uganda olwaleero byenfuna era President asiiba ayogera ekintu kimu nti banange abantu tukoze tutya abantu okufuna essente balekerawo okukolerera embuto babeere nga bakolerera embuto ate nga bamala ne batunda ku bintu ebyo bye bakola basobole okubeera ku ki ne ku ssente kibi nnyo okulembera abantu nga tebalina ssente era kibi nnyo okulembera omuntu ng'akaaba oba ng'ali awo tali bulungi naddala kati bw'otunuulira ng'abakyala tuli ebitundu 5 mu kimu ku population ya Uganda kitegeeza ffe tusinga obungi ng'ogasse abakyala bonna ab'emyaka 18 n'okweyongera waggulu ekyo kitegeeza nti kyabulabe nnyo okubeera ne population esinga obungi ng'ate yesinga obwavu mu mbeera embi kati nga gwe omukulembeze olina okubeera nga oli mumalirivu nnyo kulaba nga population eyo ogiteekerawo embeera egikulaakulanya egijja mu bwavu basobole okubeera nga bali comfortable kiki kyetutegeeza nti gavumenti etaddewo projects ez'enjawulo ne programs ez'enjawulo tewali wano kintu kikoleddwa nga abakyala tebalina share bw'otunuulira katugeze kati mu byobufuzi abakyala beenyigidde mu byobufuzi kubanga space weeri yali created ffe Women's Council tulinga nursery bed nti tutandikireeyo wansi kubanga ffe tuli bakyala ba byalo tutandikireeyo wansi ne tuyiga okwogera ne tutandika ku byalo mukyala n'ayimirira n'ayogera mu lukiiko lwa Nigina n'ayimirira n'asobola okugenda ne ku sub county n'atuuka eyo ne yennyonnyolako nga waliwo program ezze bwe tutunuulira mu local government bwe tutunuulira mu parliament bwe tutunuulira mu cabinet byonna obiraba nga ezo platform ki z'amaanyi kati bwe tudda mu byenfuna tutunuulira projects zino gavumenti zereese programs zonna nga ffe nga Women's Council tuteka emphasis ku kubeera nti buli kijja abakyala babeereko ne percentage wewa atulaba ku Terefayina yaffe ndi n'omukyala akulira abakyala mu Uganda yonna abadde atukubira tooki oba oliawo ku mukyala yenga bwamulaba akusomozebwa okulaba okwenjawulo naye bwe tuguma okumuulamu tugenda kudda tutunulire ddala opportunities we ziri abakyala bonna basobola okuza accessinga nga tutunulira omukyala tetwogedde kuwa Kampala yekka naye n'ebitundu ebirala ebyenjawulo bwe tukomawo tugenda kutunulira ensonga eyo opportunities we zibawo eziri nga gavumenti ezitaddewo bakyala basobola okuza accessinga obulungi tukomawo tovaawo